Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV omwanjuzi nze Michael Lubega. Enkuba yeeyongedde okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Arua yabadde ewezeza millimeters 44 ate yo mu Lira zaabadde ziweze millimeters 31 n'obutundutundu 5 ate yo mu Ggulu zaabadde ziweze millimeters 15 n'obutundu 2. Bututunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya awamu n'ebiseera eby'olweggulo bitulaga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bubadde bwa kiddedde nga n'enkuba ebadde etonnya era omuwendo gw'enkuba ogwo tujja gukutuusaako mu alipoota yaffe ey'olunaku lw'enkya. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga gusimbye mu masekkati ga ssemazinga wa Africa omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu ebiwerako. Katunulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu by'eggwanga enkuba okutonnya okuggyako mu makkati g'eggwanga lyaffe okwokussa n'ebitundu ebyo eby'omu Kotido. Embeera eno esuubirwa okugenda mu maaso ne mu biseera eby'olweggulo era nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako nga mu Kotido ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 ate yo byo ebitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27. Yo mu kibuga eky'omu Kabaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 21. Bwe tweyongerayo ku bibuga ebimu ebiri ku ssemazinga wa Africa mu Addis Ababa, mu Nairobi awamu ne mu Johannesburg tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okweggulu so nga ate ebbugumu erya waggulu mu Cairo tulisuubira okutuuka ku degrees 33. Bwe tweyongerayo emitala w'amayanja mu Washington tusuubirayo olwandagirize nga n'ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 21 ate yo mu Havana tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okumyansamyansa okweggulu. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Ebisingako awo oyinza okugenda ku mutimbagano gwa kompyuta nga bwe guli ku lutimbe gaggadde olwa UBC.